ebirala ebiriwo mu secretariat byeninawo ebimu byange nze bangambye ba Museveni basazeewo kye basazeewo okukola banoonya kampani yange gye nkolamu wano bagigulemu shares nga bo basobole okuyisaamu ebigendererwa byabwe bye baagala. Kale kankirinde era ngenda kiripootingayo ngenda genda ku ofiisi era nakyo nkiteekeyo ngende n'eri era neyo nkyogereyo mbo bagenda kugulamu shares yengeri gye basobola okwongera okuntuukako. Bwe bamala okugulamu shares bagenda kusaba okuleetanga wano abantu nga bo nga be babaleeta baleete ba SFC mu kampani basobole okunnoonya nze wendi seekwekangako wendi mubaleete then Tikyalumbuye ye bagenda kupangisa banoonya balina information gye bagira bagenda kupangisa kumpi ne Tikyalumbuye waasula ettaki ye bagala kupangisa waali wabeerewo abantu awo abamulondoola afuluma ati atambula ati agenda ati abeerawo ati bamugyeko omukwano baba n'abasajja oba bawala banoonya waasula bapangiseewo. Nze bagenda kugula shares wano wendi no problem mugulemu shares no problem. Then bala mu byali mu kukola n'ennammere essaawa yonna Muhoozi agenda bikola mu poliisi. Agenda bikola mu poliisi agenda kutandika okutambula ng'agwa bugwe ku poliisi ekiro ne ku ditaaki z'amagye ez'enjawulo oba mu barakisi ne mu mapurizoni. Agenda kutambula ng'agwe ku poliisi nga tewali bapoliisi oba nga waliwo embeera ki era nga kamera ziraga byonna eri nammere ne Balamu nga bayise eri nga ye ali mu byakwerinda. Ajja kugenda nga agwe bugwe mu prison asanga abasibe nga bali bubi nga bali abubi alagire babate nga tebaleese mu kooti mubaka basibe emyaka emeka mudde wano mwembatadde mugende waka. Temugenda mu kooti bw'omugenda mu kooti babagamba mugende waka mbatadde mubagulire bagende. Muhoozi naye agenda bikola mu byokwerinda mbu bakoleekole mangu basobole okuggala ekituli kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ayogera ku biruma abantu bo babisolovinga ezeyandizeeni. Yes gwe baliko raba ne Kyagulanyi Ssentamu we bale kujja ali yasirise naye bye yakola ngamba okusirika mu ddoboozi eryewaka kubanga yatugamba ye tiyawaŋŋanguka yagenda ku mission yo mwagirabye nabagamba waliwo ebintu olumu bye njagala okwogera ekintu kiŋŋamba geza obyogere nga njagala mbyogere. Mwalabye Museveni bwe yawadde ssente billions of money mu gw'omusanvu nga lumu nga yeegayirira abazungu bamugye ku ddobo bamugyeko sanctions. Mujjukira nga nababulira sanctions ezo, mujjukira amabaluwa ge mbagamba nti bamuwadde ebbaluwa n'agisomamu ne bamuteeka ku oxygen. Ebintu ebimu byogera ne mulowooza mbu noosaaga kati ate waliwo n'ebirala bye njagala era okwogera oba ogenda kubyogera ng'ekintu kigamba geza obyogere teri kintu kya bulabe. Nakugamba Janet bwe yakakasa nti Kyagulanyi Ssentamu yafulumye ebweru, Janet yafiirawo yapama emizi gyawerera ddala n'afa. Naye mwamanyi Kyagulanyi byakola oba nje mbyogere nga tebinnaggwayo mbyogere wamma eri ate wano eriyo omuntu agamba wamma pasita byogere nogalema naye banaaba oba baba ba NRM pasita byogere nga tannabimalayo sijja byogera ate oba be bamuwa miliyoni za $10 adduka agende ebweru si be bazimuwa naye bannanga omwana munyagwa zo miliyoni oziwulira zo bwe zikola bali ku mavi beegayirira ekintu kitokota. Wama byogere byogere pasito obalaba sijja
kati kambabulire temulaba nga mwasaasira Kyagulanyi mu biseera bya kampeyini ng'atambula ali eno ne bamusuza ku kkubo kati tawummulangako bukyanga alinnya mu Amerika tawummulangako bannange lumunja kujja nga sigenderedde mbyogere njagala nzija nga siina maanyi mbyogere ng'asaaga nga siina maanyi ndi mulwadde naye nga mbyogera kimu ku kimu mpolampola nga mbyogera ate nja byogera wanudde wamma mulimu abaŋŋambye tobyogera naye balaba pasita byogere pasita bituwe naye mube munda bamulowooza ndi kataala munnange Museveni ali ku mavi finally mwalabye ennyumba gye babalaze mbu ya Bebekulu mukakasa Bebekulu alina amagezi agagula ennyumba eyo oba agagizimba mwalabye ennyumba gye bagambye simanyi mbu eyawa $1 million oluvannyuma lw'okuba nga saga ezibaddewo bibadde gye biri eyo nga bitambula oluvannyuma lwa saga z'okuggyako supiika ennyumba ze byonna bye yali yazimba biki eyo ennyumba ya Muhoozi yagiwummuliza mu Bebekulu tebakulimba nti eyo ennyumba ya Bebekulu Bebekulu atalina magezi agasookerwako yaguze eyo ennyumba akola mulimu ki mu myaka 2 egiyise Bebekulu akoze ebivulu bimeka emyaka 5 okuva 2021 okutuuka 2026 Bebekulu akoze ebivulu bimeka nga buli kivulu kirimu sente mmeka alina hiti mmeka $1 billion yagijewa $1 billion yagijewa simanyi $1 million yagijewa ayimbawa Zuwena atunda keeki za mmeka nga alina bikeeke ebitawooma yaba naye Lwiraiti yalagawa excuse moi Lwiraiti aliwa yatugamba bikeeki tebiwooma obeera nga ali ama $1 million bagijewa nkugambye eyo ennyumba ya Muhoozi kiringa nga liri egundi y'amayinja simanyi kwala ebiki ya Muhoozi tebakulimba Bebekulu talina magezi agasookerwako n'okusala ekkubo omusirikale yamusaza ekkubo ojjukira lwe baali bamutomedde talina yadde amagezi agasala ekkubo agula ennyumba ya $1 million nkugambye ennyumba eyo ya Muhoozi ebisigadde nja bireeta enkya kubanga eddakiika zange ziweddeyo tujja kusinkana ettumbi mu kiro naye nga tetunagenda mu ttumbi mu kiro sooka olindeko waliwo wano omuntu alina obujulizi bwe obw'abaana bano abafudde waliwo wano mami alina obujulizi mami waffe yataliiko hello yes mami oli ready kiro badde mmanyi kati kale ali bize obujulizi ajja butuwa mu video y'ekiro mwajja otuweera obujulizi kale ebintu bingi nnyo ebiriwo simanyi wawe mugenda kukwata hello ate ovuddeko kale nno byebyo ebiri mu ggwanga Uganda
bakulaga nti abakwasisa amateeka be bamenyi baaga ate ennamba emu. Baavaayo ne batulaga nti baakyunya nnyo Honorable Anita Amongo. Muhoozi n'atukakasa nti ye kazze tewali kisobola kumulemerera, era n'atuwa essuubi nti tugenda kulabako ku buli bw'enguzi nga bukoma mu mulembe gwe tutaamanya oba mulembe ki situmanyi, kubanga ye yeebala ng'omukulembeze w'eggwanga addako mu birowoozo bye. Okuloota si kibi, buli muntu osobola okuloota. Ye aloota nti asobola okubeerako omukulembeze w'eggwanga lino, era n'atugamba nti obuli bw'enguzi alina bulinnya ku nfeete. Bakwata bannayuganda abeerowooza nti bali kitundu ku bo, naye ekyamazima nga tebali. Bannayuganda olw'okuba balina excitement, balaga buli kyabugagga kye bakoze ne bakiraga ensi. Kati bano ababakwata bo bali mu nsimbi y'omuwi w'omusolo bagibba, bagikweka mu bantu ba bulijjo. Bwe bityo bizuuse nti ekizimbe egali kwoleka ekigula $1 million, Bebekulu kyeyavuddeyo ne yeewaana nga tugamba nti kiki yakiguze. Ekizimbe ekyo kyabadde kya Muhoozi. Bwe yategedde nti ginatera okumuwunyira bayinza omunoonyerezaako, n'agamba nti kankikweke mu muyimbi. Omanyi abayimbi b'e Uganda bakola ebintu byabwe n'otabuuza ssente wa gye bazijja. Kakati agamba nti n'agikweka mu Bebekulu, naye ng'ono kikookolo kye bataddewo obuteesi. Wabula bannayuganda tetuyiga nti bano bakwekamu eby'obugagga byabwe, naye essaawa ey'okubyezza nga batuuse byetaaga, gwe abadde abirimu batwala bulamu. Bwe tuliyiga enkola z'abasajja bano, tuliba n'emirembe. Bwe ziri tulema okuyiga, twejjusa nga ffekka.